Bantu ba Katonda tuli ku musingi gwa ndongo mu kiseera kino. Endongo buli muyimbi woli kano ka program katwale nno nga kakulu nnyo katonotono ne katwale nga kakulu nnyo. Nti tuludde ne bajjajja ffe basebadduka batata ba Paulo Kafero Hamani basudde bafa bakabira kibaita corporate. Nga kyebetaaga kijje nga lyekkubo lyokkalyo keriyitamu okusasula gwo omuyimbi. Naawe agwa mu ttuluba eryo. Mu kiseera kino ko kyase kyaffe kino kireka nga corporate tugiringizaako. Naye biki byegenda okutwala biki byegenda okuleeta. Music commander yenze baba munnachagwe yabulirwa abafa bandekera zabu kambasime babere nekiwumulo mirembe. Yenze abataka tusanze okubalaba mwebale kutuuliza mwebale kutwagala. Olwaleero nkyaliddeko ku musajja wange. Sajjone mirimu gyakola nja baliza muzungu sonkwate mu ngalo. Yes sir. Bali kwagala abayimbi bakadongo kamu. Amina munange. Nkulaba yo mu bijja by'abayimbi mu byalo ngononya gye babazika bulaba tuswadde baba watwanika. Naye nze ate no si kye kigenderera kyange. Kirungi ati kyange kyakusiima bali. Anti muzungu waliwo olugero abaganda lwe bagamba nti mu nkyamu muvengo lokofu. Ate nakutwala ekiru. Ewa musiima bwe. Kati olwaleero kyokola ekyo waliwo abakirabanga kibi. N'ekiina ate bekizaalidde ebirungi. Kuba nalabye waliwo ebijje bitandise zimbibwa n'ebizimbiddwa. Muli mulungi muli mu katendo nnyo bannanga abagezako okuba nti muyambako ku David Muzungu ono. Mwebale nnyo Mukama Katonda akibabalire abongeremu. Ayi ne Muzungu Katonda akwongera omutima okubaba. Yenze munnakya gwe Kakoza. Nali badde Kakoza Lawrence. Kakoza Lawrence. Wangamba wali ejja. Lawrence nali ejjako nalyeganira ddala nendyejjako nentumibwa erinnya lya musajja mukulu Namuzinda. Kivunulwa kiti. Namuzinda. Oba omuntu okutegeera amaanyi ga Namuzinda oyo gwe wa. Omuntu okutegeera amaanyi ga Namuzinda ateekeddwa okuba nga amanyi nnyo ebyobuwangwa. Yasobola okutegeera kye bayita Namuzinda. Omuzungu yajja n'ebintu bisatu. Bye byatwala bino byonna bitubonaboneramu kati. Yajja n'essomero. Okono kwali kujjako olulimi lwo. N'akujjako olulimi lwo. Ne lufuuka lubi. Omuntu akujjako olulimi aba akujjako okutegeerako. Kati n'akola n'ekiboko ku ssomero ng'omwana akubibwa emiggo. Akwogera olulimi lwe mu nsi ye. Otegedde era n'omuzadde n'akeera ku makya kati abazadde bakeera ku makya ng'akola ssente atwala abaana ku ssomero. Agenda agule olulimi. Otegedde ko bagula lulimi olugwira. Najja n'ekyokubiri obwa Katonda ye ssinzizo. Ekisooka yakujjako olulimi ekyokubiri n'akujjako obwa Katonda. N'akugamba nti gwe tomanyi Katonda. Soma wano Luka 25. Soma eno surati eno yerimu bwa Katonda. Kati nakujjako okumanya bwa Katonda mbonno gwe Katonda gw'omanyi oyo wo sitaani. Oyo waabwe ye mutuufu. Naye gwe alina sitaani. Olina black soil ojokasukako obukosi bwoti ekiti kya muwogo noddayo nojjako emmere. Ye ali ku musenyu mailo namba. Ye Katonda gw'amanyi okusinga. Ekyokusatu okwejjanjaba. Yakujjako okwejjanjaba. Nti gwanoga omuddo ku ttale. Sitaani gw'olina tamulabanga. Muyitirivu. Osinza sitaani. Kati ate ye adidde omuddo gwe n'akolamu panado wali. Ye mutuufu ennyo. N'amukuguza. Ye mutuufu ennyo. Kati guno mulembe. Abaana babaddugavu ke kaseera muzaawule mufune kye bayita third eye. Erisa eryokusanga. Naye tepiyo gye wasookerako ya Nancha. Wajitunda sente meka. Yabitex kyanziba kyabitex nakati nchakirangira. Tepiyo kyagigula. Naye lwakuba mu kiseera ekyo zaali nnyingi miliyoni 7. Zaali mpitirivu mu kiseera ekyo. Naye kyanziba tezaggwayo kyampaako nnya. Naye anti oba olumu tusinzirira ku mbeera gye tubaddemu n'ogamba. Kyanziba ekyo kisajja kyabitex kyanziba. Abitex kyanziba neeze. Abitex nakusonyiwa wamma. Nakusonyiwa. Nebigwa naye nga tekirivawo nti wanziba. Naye nakusonyiwa byagwa siri bubi nno njagala kunnyamba. Ataddeyo n'agamba munna nnyambe kubanga yaguza akamotoka. Nalabye yaguza akamotoka. Ajja kudya alozeemu nno nkyogedde kubanga yaguza akamotoka. Nedda baba. Wanziba naye naye wali weeyiya kuyitawo mu kibuga mu mbeera nga bwe gwali. Tujja teebwa yasooka bakira muzimu gwa Nancha. Yes sir. Erika ennyimba 6. Yes sir.
tepo yaddako bye bye nanja eriko ennyimbo bamukaaga nayo nze yasembayo fulumya tepo lowooza omuzimbi bw'omuwa birigi nzo ndaga gite eno magezi gennina nkaaye buli muntu ayina loolo ye kati nze sisobola kugamba nti ngenda kutula nombere bloga mmere bayita haka kati abo ne bandizibidde emyaka 10 zina ne bategereddewa kati ne TV njagala nziteekeko zibeere nga bamanya bukyayi balina okufuna music waffe kubanga olaba abayimbi bangi tuli bangi naye bayita abayimbi batono kituufu kati mugende munyiigeko ekyo kyenjogedde abayimbi bangi abakwata emizeo ne bayimba ne mulaba nga baasamye naye bayita abayimbi nti bayimbi batono nnyo bwe tugamba kintu bayita okuyimba amanya abantu baffe bo buli omu ayagala kikye mu music waliwo baagala ekidongo obudongo just naye taka ku bigambo awo nno be bangi guno omulembe nga bo baagala kukidigida nga tafudde ku bigambo naye munange olaba ebigambo ebyo bigambo betuuza mu nnyimba sikwetambulidde kubanga omuyimbi ateekeddwa okuba ne vision okulengera ewala kati bw'olaba oluyimba operation otwaka oluyimba operation va mu Kampala nga tebamanyi nti baligoba n'abantu mu Kampala netuleeta oluyimba giteekalubye nga tewali alimanya birijja mu gita kati yine ekalubye atasobola kuyimba atamanyi kuyiiya mutwate sente muletere abayiiya baitha abantu babulya muzungu ndi composer bajje baleete emirimu ate baŋŋambye nti mumateeka ga corporate ne composer wateekeddwa okubaako n'ekyo ensi bwetyo bweyagala muzungu singa ebintu byokola abantu babakola singa ensi eri bulungi byenkola singa ensi eri bulungi kubanga eno ensi muzungu ogira ffenna etumala nesigala nawe ekitundu ekisi kubanga tujjawo katono anti muzungu omuntu ne wayawangala mu nsi n'amalayo emyaka 9 mu bwakatonda aba talina wadde olunaku lwagimazeemu kubanga ewakatonda bagamba nti ffe gye tuyita emyaka 10 wakatonda gye emyaka 10 oba bwekityo bwe kiri kitegeeza oba obulayo emyaka 9 tewali muntu anti adamu yasubya ku lunaku lwakumeka yabeerayo bamutonda empewo nemufuwa ekiro ekyasooka n'asaba omukazi n'asubya mu kiro ekyokubiri yamala mu nsi ennaku ezi 2 n'asobya. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 070 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road. New Subs Fashions tukutuusako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Omuzadde kankwanjulire Kikaya College School Bulenga lya kisulo n'abava ebweru, ly'abawala n'abalenzi, ligatta amadeeni gonna, liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga, lisomesa arts ne sciences. Omwana bamubangulira ddala, tebakoma kusoma busomi kyokka, bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding, okusiba amazzi, okusiba enviiri, okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management, okuzimba, okutunga oba kiyite fashion and design
layini, okukanika emmotoka, okukusa amasannyalaze, ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba, okusamba omupiira wamu n'okubaka, endya y'abaana nnungi, layibulale ya mulembe. Ow'ekisulo osasula emitwalo 69. Okwo nno kwe kuli okulya, okusula, okusoma n'endabirira endala yonna. Lisangibwa Bulenga ku Mityana Road, kilomita 7 zokka okuva e Kampala. Kuba ku 0772 442 799. Muntu wange nkwebaza okubanga ongoberera. Nze Muzungu David Kadongo Kamo music analyst. Nsinzirira Kasubi ku basooka Fabula stage okubanga nkola emirimu gyange gino egya Kadongo Kamo. N'olunaku olwaleero nkyazizza omu ku basajja ababeezezaawo ekisaawe kino. Tulina abantu nga ekyamazima w'omunoonya ayinza okuba teyakola nnyimba ezo ze tuyinza kuyita generational songs nga luyinza okuva ku mulembe guno ne ku guli, naye ate nga yakola ezimu ku ze tuyita hit songs. Oluyimba wetunoonya mu nnyimba zino, oluyimba omuzimu gwa Nankya neekakasa nti lwe lumu ku luyimba hits ezibadde wano e Uganda era nga terulivaawo. Tuzirabye challenge nyingi ezikoleddwa ku mukutu ogwa TikTok. Tulabye abaana abaneeyimbira byange baziiseemu, kitegeeza nti ennyimba ezo zaabasigalamu. Mukadde wange Mase, nsanyuse okubanga nkusiŋŋaana olunaku olwaleero. Omukunje yasikira abaafa. Kozi wakayimba otya ako? Akazi? Akomukunje? Omukunje yasikira abaafa. Kayimba kiri ku lulimu ekitumalamu. Munnakyagwe yabulirirwa abaafa. Yozeke komanda yenze baba. Munnakyagwe yabulirirwa abaafa. Bandekera zabu kambasime. Babeere n'ekiwummulo mirembe. Yenze abataka tusanze okubalaba mwebale kutuwuliza mwebale kutwagala. Olwaleero nkyaliddeko ku musajja wange. Sajja ono emirimu gyakola nja bayiza Muzungu sonkwate mu ngalo. Yes sir. Bali kwagala bayimbi ba Kadongo Kamo. Amina munnange. Nkulaba eyo mu bijja by'abayimbi mu byalo wangonoonya gye babaziika bulaba tuswadde baba watwanika. Naye nze ate no si kyekigendererwa kyange. Kirungi ati kyange kyakusiima bali. Anti Muzungu waliwo olugero Abaganda lwe bagamba nti mu nkyamu muve ngolokofu ate n'akutwala ekiru. Musiima kati olwaleero kyokola ekyo waliwo abakiraba nga kibi n'ekiina ate be kizaalidde ebirungi kuba nalabye waliwo ebijja bitandise zimbibwa n'ebizimbiddwa. Mulimu mulungi, mulimu gwa ttendo nnyo. Bannanga abagezako okuba nti muyambako ku David Muzungu ono. Mwebale nnyo Mukama Katonda akibabalire abongeremu. Ayi ne Muzungu Katonda akwongera omutima okubaaba. Mutima si mubi, mulungi nnyo. Bwe tube twagala kati weebuuza kuba tubadde wano n'ebibiina eby'abayimbi bingi kiki byali bikoze. Kubanga olwaleero kakoza bwenfa ne mujja ne munzika ekyaggwe biwedde. Teryasobola kudda n'abagamba nti tuta baana be enza sirina baana bangi nnyo temugamba nti mujja kutwala abange ate balinawo bakulu. Naye ekikulu kya byonna nti okusiima omuntu nga mulamu kikulu nnyo. Kikulu nnyo. Ne bw'aba amaze okufa kati kyemukola kati kyokola kwe kusiima omuntu omufu. Okujjukira omuntu omufu kikulu nnyo kubanga bannange byonna ebintu ebitambuliramu byabaafa. Kituufu. Kirizagaana Yesu Kristo yafa. Yafira ku musaalaba. Egologoosa. Nabbi Muhammad yafa. Abasajja bonna ba great man byetutambulira mu biro byakolwa abasajja ab'amaanyi tusoma mu Bayibuli baafa dda ne tutambulira mu kkubo lyabwe. So kiba kirungi nnyo okujjukira abantu oba waali oba taliwo. Buli mulungi Omuzungu genda mu maaso. Amina. Yenze Munnakyagwe Kakooza. Nalibadde Kakooza Lawrence. Kakooza Lawrence. Wangamba wali ejja. Lawrence nali ejjako nalyegaanira ddala ne ndijjako n'entumibwa erinnya lya musajja mukulu Namuzinda. Kivunulwa kitya? Namuzinda. Oba omuntu okutegeera amaanyi ga Namuzinda oyo gwe wappa. Omuntu okutegeera amaanyi ga Namuzinda ateekeddwa okuba nga amanyi nnyo ebyobuwangwa. Yasobola okutegeera kye bayita Namuzinda. Kati briefly osobola otusomesaako ku Namuzinda kubanga ngenze ndaba nti
abantu amadiini gano egajja gatutegula ne tuva ku byaffe ate ne tubikyayira ddala ate ne twagala obuwangwa bw'abakyeruppe oba obw'abawalabu ne tusuula obuwangwa obwaffe nga nze kati olaba ebyo byentambula mu bijja aŋŋamba lwaki otanula emizimu naye ng'omuzimu gw'ogamba nange nkya ngenda beera muzimu ate era naawe oliwo oli muzimu kubanga olina nga bw'oyogedde bw'otyo muzungu olaba topic eyo esaana lunaku lwali nene nnyo omuntu omusomesa ategeere nti ekigambo kiri kimu ffenna kye twogera naye kyawukanya nnimi nti enjo mu luzungu omuwarabu amuyita malayika omuganda wa wano mu luganda lwa wano nguyita omusambwa otegedde omusambwa malayika enjo kyo kitegeza kintu eki bobiri ebyabali babisiiga akazigo ebyaffe ne babisiiga anti baba omuzungu yajja n'ebintu bisatu bye byatwala bino byonna bitubonaboneramu kati yajja n'essomero okono kwali kujjako olulimi lwo n'akujjako olulimi lwo ne lufuuka lubi omuntu akujjako olulimi aba akujjako okutegeerakwo kati n'akola n'ekiboko ku ssomero ng'omwana akubibwa emiggo akwogera olulimi lwe mu nsi ye otegedde era n'omuzadde n'akeera ku makya kati abazadde bakeera ku makya ng'akola ssente atwala abaana ku ssomero agende agule olulimi otegedde kuba bagula lulimi olugwira najja n'ekyokubiri obwakatonda yesinzizo ekisooka yakujjako olulimi ekyokubiri n'akujjako bwakatonda n'akugamba nti gwe tomanyi katonda soma wano Makko 2:5 soma eno surati eno yerimu bwakatonda kati n'akujjako okumanya bwakatonda mbunno gwe katonda gw'omanyi oyo wuwo sitaani oyo waabwe ye mutuufu naye gwe alina sitaani olina black soil ojokasukako obukosi bwoti ekiti kya muwogo noddayo nojjako emmere ye ali ku musenyu mayiro namba ye katonda gw'amanyi okusinga ekyokusatu okwejjanjaba yakujjako okwejjanjaba nti gwanoga omuddo ku ttale sitaani gw'olina tamulabanga muyitirivu kati ate ye adidde omuddo gwe n'akolamu panado wali ye mutuufu ennyo n'amukuguza ye mutuufu ennyo kati guno mulembe abaana babaddugavu ke kaseera muzaawule mufune kye bayita third eye erisa eryokusatu naye lyakomyewo kati bali balyakomyewo kirunyo kyovala agambye nti ekyo kinene nnyo kiraga olunaku lulamba omuntu okimusomesa kati tuli ku musingi gwa ndongo endongo yatavuse ne corporate yazze kati okuddako wali awo wetuva bangi babadde balina katonda we Isirayiri katonda we Buwalabu kati bakatonda ababiri bali mukolaki era babadde bamuyita nnyo bambi yanwanira entalo zange oyo nwanira entalo zange nga bamuyita katonda wa Isirayiri ajja atulwanire ku ntalo zaffe naye ebikompola nga bikubye bajjajjaabe akozeewo kimugenda kukola mutemukyaddeyo mumuyitawo oba niwe bamuzalya bakubyewo ekikompola anyway ensi mwe tuli mujja kuzuuka mpola mpola bantu ba katonda tuli ku musingi gwa ndongo mu kiseera kino endongo buli muyimbi wooli kano ka programu katwale nno nga kakulu nnyo katonotono ne katwale nga kakulu nnyo nti tuludde ne bajjajjaffe basebadduka bataata ba Paulo Kafeero Hamani basudde bafa bakabira kye bayita corporate nga kye beetaaga kijje nga lyekkubo lyokka eriyitamu okusasula gw'omuyimbi naawe agwa mu ttuluba eryo mu kiseera kino ku kyasa ekyaffe kino kireka nga corporate tugiringizzaako naye biki byegenda okutwala biki byegenda okuleeta simanyi kati nga gwe music analysis gwemanyi bwogenda okikola anyway kubanga kyensinga okwagala njagala okusooka okutegeera corporate ki kubanga erimu ebikula bya njawulo corporate ki eyaweereddwa abayimbi okusinziira ku ekyo kye naategeddeko nti mugenda kubeera nga musasulwa ku nnyimba zammwe ezikubwa ku radio n'ezi TV era abayimbi bangi bakiwuliddeyo batyo naye abantu baffe bawulira ludda lulungi lwokka kati ekyo kyenjagadde okubeera nga tutunuulira kubanga mase UPRS ogimanyi bulungi nnyo wali ofunyayo ku ssente yes meka wayiseewo emyaka egiwera nafunayo 6
emitwalo 6 oli wa mukisa nnyo tulina ne ba muzeeyi nga tebafunayo naine muzeeyi Kase mu 2016 yali muyimbi mukulembeze wa bibiina yali agula ennyimba ezo ekitegeeza nga rights ayina mpitirivu ku nnyimba ezakola ki angamba yali bamuwaayo emitwalo egyo ena kayina inaabiranga wa mukisa wali ataafunira waliwo abatakoze eki naye nga music ono babadde bakola ki bamuteekako ettaffaali babadde bamusolooza mu bibbaala bamusolooza ku gundi era nabadde ne Kapalaga ku live eya TikTok ekiro agamba nze nga nkyali ku Radio Simba emu ku expenditure eya Radio Simba gye yali esinga okuteekamu ssente empitirivu yali ya gundi ya UPRS. Kisawa zino mbadde ne chairman wa UPRS yoyo mbadde naye kati yes n'abaako abadde ayina ebigambo byambuulira kubanga nze mbadde simanyanga nakumanya nti chairman wa UPRS right now mbadde mmanyi balala nnyo kubanga nali nabikyawanga UPRS erimu omusajja bayali mukyoli gwe baali bazzaawo nga mukyoli bamuteesa bwe bityo nigamba kati ate anaategeera atya ebyaffe wano we bitambula naye nze ŋŋamba nti buli kintu kiba n'obudde bwakyo kyendowooza buli kintu kiba n'obudde bwakyo abayimbi bennyini babadde bakoze kinene nnyo okusuulwa mutindo gwa music kyegambye nti ebintu buli muntu asaana abirabe nga abirabira wabiri tabirabira ludda lumu nti TV zigenda tusasula radio zisasula amabala gatusasula kuva ddaga sasula naye nga tofuna kati nga either nga gwe tomanyi kuba kimwalina okufunira obanga byokola bye bitavaako kubanga ofuna kati ebyo n'omuyimbi asaana okubanga abyetegereza alunula amakubo ago engeri gye gatambulamu kuba weegali so corporate mu kujja kitegeeza nti akatale ka music kagenda kuddawo akatale kagenda kuddawo mu katale sisuubira nti batwalayo ekivundu batwalayo ekirefresh kati ng'omuyimbi kalina okulowooza ku kyakufuna sokolooze kikyofulumya era kizito wakwenkana kye kubanga okyemanyi nti omuyimbi atandika obutandisi tosobola gamba nti atogenda kufuna kyekimu nemmase aludde mu industry ekyo nakyo okiteeka wali okikompeyalinge olabe wooja kyemanyi nti corporate eno buli muyimbi buli agwa mu kategole eno ke kaseera otandika okwekuŋŋunta wekka oluyimba enkudi n'oluyimba buddu owedda nezigwa mu kkowo eryo mu kidandali ne mu kubuulirira ke kaseera otandika okwepimamu kino kyenfulumiza gye kigudde wanaafuna watya abaguzi banajja batya ye corporate nze bwenjiraba kati era bwe nalabye corporate nentegedde nti kati sawa zino bwe mba mbadde lulinga ndiisa bijanjalo mpiso mu composing mu kwata pen kati ndowooza ntandike okutuulira ddala lunaku ndweyo nti kati luno lwakuwandiika luno lwa studio ebyaddala kubanga kati waddenga okera ku maca nogamba kangende mu studio nogenda mu studio bakuba eŋŋoma nokwatawo ebigambo byawo nga 10 kumanyi guno omulembe bayiya oluyimba dakiika 2 nkwebazaako ekintu kimu tokyakuumya mbadde nkyalemedde ku nnono eyo naye tofola beera tebatuwuliriza ffe naye mugera tuwuliriza kifuba abantu bakuwuliriza omwaka oguwedde wemba seerimbye Masekro gwasinze ennyimba ez'obuwanga ezitrendinze right now kwendi nze ndi waggulu teri mpozi nalabako yalina oluyimba New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'osaabaaya engatto ensawo z'abakyala jackets jeans n'ebirala tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2 okututuukako va ku Pioneer Mall otambule nga dda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala omukyalo omwambazi omulungi ayambala naffe yalina oluyimba lumono oba nva bugerere then then ne kawumpuli kubo
kawumpuli kubo ndowooza naye omwaka ogwo tufulumizaamu ennyimba ndowooza omwaka ogwo mpitirive ziwera 8 omwaka ogwo byalubamu kwalimba ku ennyimba 8 zonna zikola nga zikwatayo kubanga nze ntera zitunuulira ku gundi ku mashini yange ntera okubeera nga nkolaki nga ngoberera luno lukoze bweruti luno lukoze bweruti luno lukoze bweruti era ndowooza kantwala omukisa guno okwebaza okubanga onzikiririzaamu nti mwami muzungu tambuza music wange ekyo nayo kankyogere mu butuufu bwakyo bakitegeere nga tuli wano nga ndi mu ofiisi wano kambabuulire mmwe abazannyira mu nnyimba zange kankibabuulire nga sibakwekaliriza nako temulaba nga ndi kasajja katono kaddugavu muganda wange ekintu kye bayita musiki wange kiwe ekitiibwa oluyimba lwange lwonna oba lufaanana lutya oba lutya naye zonna nga bwe ziri ono omwami yazivunanyizibwako muzungu David gwe typinga ku ssimu yo muzungu David kadongo ogenda kumutegeera yani zonna yazirina muganda wange kali kukwatako n'engalo ze bwati mu bumenyi bw'amateeka ng'oli mu nnyimba zange ne bakuleetera nze kyendikolera gwoli kimanya ne bakadde bo n'abaakuzaala muzungu gere wagwa nvunaana bwe ndaba omuntu nga ayisiza bubi ebyange era mbadde enwanagana ne kampani eri Sweden bagiyita Amuse Amuse sebo yebadde evunaanyizibwa ku music wo kakati embo ezo zajjawa copyright yeyo kati kino kyekintu kyekimu nakigambye ne Chance Nalubega kubanga nze ndi victim nfunye copyright claim okuva nga 24 okutuusa nga 12 copyright claim 142 naye nga copyright claim zino wenzitresinga oli alaga nti avunaanyizibwa ku nnyimba za Lubaale era abayimbi abali eyo bali mu kufuna mu bintu byabwe nga tebamanyi kati ne bagira ne ku nnyimba eza Masekro yakola ki kubanga nze mbaddeko gwabaddeko kati oli atuula ku TikTok n'alaba ebikola ki ebitambula ye n'akwata oluyimba n'agenda ku channel yange n'ajjayo oluyimba wajjayo oluyimba olwo n'asubmitinga ne bali nti oluyimba luno ennyimba za Masekro yes mu zinsololeze kati bo kye bakola eri kampani toginenya yo poliisi tenoonya musango wabula poliisi erinda musango era ne kooti tegenda mu kyalo kunoonyaayo misango kati yo oli n'agenda n'awandiisa ennyimba ezo nzize olwo ne batandika okunkuba copyright kati obusiru bwe bakola ndina ne programu zange ez'obuntu zenkola nazo sebo ziri copyrighted olwaki nti mulimu ku nnyimba ezo nteekako obulango kubanga nange ndina abantu bino ebintu okuteeka internet bigenda mu ssente olina okubeera no external source esobola kati obulango obwo bwensembyayo eno ne babucopyrightingirako kati ne bwaffectinga channel yonna naye ekyomukisa omulungi nawoza ne YouTube nenjiwa obujulizi era ne balaga nti ne bajjako copyright claim ne bajjako copyright kyenali ngamba Chance Nalubega ajje tutuule wano aleete channel yo njiteeka omwo mbeere nga nsobola okukola ki okugiddukanya okuparatinga yes tulabe oyo Ochad ajja kujjako copyright claim ezo wetumala okujja taking another step butya Ochad wagenda okubeera nga akola ki asasulira Chance Nalubega bamayita Ochad kampani bagita Ochad eriwe yebweru zona ziri bweru kati anti oyina kogambyemu mbu waliwo abaziwa kati anti fere tetuvunaana yaziwa fe tuvunaana gwe bakwatira mu kitundu kati yo evunaane yajiwa yes evunaane yajiwa kati kyekyo ekina okubeera nga kikola ki kikolebwa era kino nayagadde okubeera abayimbi bangi babagamba bagulewo YouTube channel n'omubuuza YouTube channel ogiguddewo ekola etya ogenda gifunamu otya si kyekintu ekiki
ekyangu era kyekintu ekiri wansi wa copyright nga tetunayayaanira copyright eno gye baatuwadde oba gye baabawadde eyinza okubeera ebyoya by'enswa kubanga tugenda kumaliriza Masenga w'oba tolina ssente oluyimba lwo terugenda kuvuga kubanga kwata ssente oteeke mu ssente ofune ssente dya kati gundi Kabyanzo nkubiraako embaako olunaku kakuba emirundi emeka 10 wetala emitwalo emeka nti 3 oli naakwata akakadde ke n'akasigamu eno n'eri olw'okuba akola ki ayagala kungula naye nga tulina engeri gye tusobola okubeera nga tufunamu mu bintu byaffe ekitegeeza enkola copyright esooka ina kubeera ku YouTube copyright esooka ina kubeera yo gwe kwowuninga properties kati ensi gye tuli mu kugendamu tuli mu digital era nsi ya internet tegenda kuvaawo wetugenda okutambula abantu balwala ne bafa wetugenda okutambula nga woolaba nti webawera ebizigo oba okwebyola kw'abakyala bayinza okufa tebaddamu nakutambula ne gavumenti nange manyini baba bankoze bubi kati saa zino ne bawera internet era olaba wano etwali mu kulonda alaba embeera twalinga otukozekyogera nkitegedde bulungi kati kyekintu kye tulina okubeera nga tukola ki kakati sookoleke muzungu yonna kyennalabye ekirala ennyimba zaffe eza lubaale ez'obujjajja ze ziri waggulu kati kati ate music ono omulala tugenda mukola tutya music omulala era tujja sigala nga tukola ki kubanga nze buli kyompadde nkola ki nkiteekayo wate zinaggwayo tulina sigala nga tukola ki nga tukiteekayo tulina osigala nga tukiteekayo tulina osigala nga tukola ki tukiteekayo kubanga kati abantu bali tetubasomesezza ennyimba balina kuzirabira bulabizi ku YouTube bazirekaawo oba balina kukola bati omuntu oluyimba sooka lindemu omanyi nkolayo n'emirimu emirala gino gye kitubeezaawo okubeera nga tusobola kati awo ffe mainstream eyatuma emirimu ne tunoonya butya bwe tunaabeerawo tusigale nga tugasa ekisaawe naye nga tetukoze eki kati awo ssebo obwedda nange ndi mu kuweereza bino bino bye bibba music waffe bino tebibba nabali ababbi balina akatebiro weebiti ate bo balina advanced gundi n'okusinga zidduka era ekyo ekintu kye nagamba copyright okutuuka okufa olunaku lwe bakkiriza kompyuta okuyingira wano nezijja kuba ba HK nezijja kuba kasiiwukira nga wagula tepu yo gye wasookerako eyananca wagitunda sente meka Abitex kyanziba kyabitex nakati nkyakirangira tepu kyagigula naye lwakuba mu kiseera ekyo zaali nnyingi $7,000,000 zaali mpitirivu mu kiseera ekyo naye kyanziba tezaggwayo kyampaako nnya naye anti oba olumu tusinzirira ku mbeera gye tubaddemu n'ogamba kyanziba ekyo kisajja Abitex kyanziba naye nze Abitex nakusonyiwa wamma nakusonyiwa nebiggwa naye nga tekirivaawo nti bwanziba naye nakusonyiwa byaggwa siri bubi nno njagala kunnyamba ataddeewo nagamba munna nnyambe kubanga yaguza akamotoka nalabye yaguza akamotoka ajja kudyaloze munno nkyogedde kubanga yaguza akamotoka nedda baaba wanziba naye naye wali weeyiya kuyitawo mu kibuga mu mbeera nga bwe gwali tujja teepu yasooka bakina muzimu gwa Nanca eriko ennyimba 6 teepu yaddako bye Nanca eriko ennyimba 6 nayo nze yasembayo fulumya teepu olowooza era yeyo generation oyinza okuba kubanga sega weemabegako nze nasembayo fulumya teepu mwe abasembayo kubanga mweyo season nalinze ne Hildamani Double Bed Mazongoto ne Turumani Kibalama Kawuna bwetu bwetwajja basatu then atenze ndeta kapapala mujjukira ku gundi ku program yalinga ku gundi ku UBC Radio Uganda yali UBC by then Bob King kati waliwo oyo kapapala waliwo gwe muzimu gwa Nanca naye waliwo gizeeko ne wabeerawo Ragaben Gia nalusangawo Gia Liver then ne Omuyayi Ganja
Omuyaye Ganja nena musangawo. Naye omuyaye Ganja nayo okugirawo okutandika okujja mu music okujje mu bwali budde bwe bumwa 26 watandika. Abasajja bali mu bakoleredde endongo eno. Bakoleredde endongo nena musangawo. Bakoledde endongo eno kati abantu ngabo balaba. Abantu ngabo babeerayo. Tebakyagala bintu bya kuba stressinga. Abayimbi abekyasa kino be batasanze buzibu mu ndongo. Bazima sanze kiri ku mukeeka. Kati ojja kati ngawo tusanga ne bima kompyuta ziri wano bwezi ne rulingo zisanga. Tiwali. Kati kuno mulembe mulungi. Kati mbeera wano obudde bwe nandibadde ngamba nti ngule bampe ku TV. Olide kati ndi maso g'abantu olide. Era ekintu kyensinga okubiriza abantu mwekwata ebintu bino. Kubanga yewe tugo olaba kati okugenda nga ku TV awo ogende kweri kiyinza okubanga ekizibu. Naye tulina kugenderera bikiwe tuba tukyaddeeyo bye tulina okubeera nga tukola ki kubanga banaffe bangi batukozesezza ensobi mpitirivu ku mpewo okwo. Tulina ebibadde bitrending eyo tetugendagendayo eyo tubireke. So endongo tudde ku ndongo. Nze muzungu ekikulu kyenkwagaza kimu kusolooza. Yes sir. Sente. Yes sir. Tebatubba. Kakati ababo bagambye bokyaya. Betaaga ki? Ochad. Kati Ochad kyetugenda okubanga tukola Chance Nalubega ye oyo yamuvuna ye yakola ki beba claiminga music. Nalubega ninabyagamba nenyimba ze ziriko sound bazijjeko sound. Yes. Anti kati nezaffe nazo bali bazijja ndimu kuzizaayo buza kuba waliwo ennyimba ze nalinga ndeka ku TikTok nga sound evaamu sebo ba claiminga gondi kati kyekintu kyetu ezange anti kyekyo kyenjagala okubasomesa kyetulina okubeera kati byebyo ebintu bye tulina okubeera nga tukola ki nga tukolagana tukwatire wamu okubeera nga YouTube abaana bangi nga bateekateekayo ebintu byammwe. Yes, nga babiteekateekayo naye nga abo be babirinako obuyinza. Nabadde ndaga Bire Kasodde twabadde naye ku channel okwo gundi ku TikTok live oluyimba lwe kuno kusiima nga alulinayo emirundi 2 mu video lulinako views milioni 1.3 audio eina views akakadde kamu. Nemubaliramu ekintu kyo kino singa oba osobola okubeera nemubuuza ofunamu ssente nangamba sifuna ssente lwaki tofuna ssente tebalina bye bansaba bino ne bino naye mbadde sinabimaaliriza. Nemugamba oke osobola okukwatagana nange kubanga abantu abamu we tubagamba nti mpa kyano yongi running amanyi ngenda twala ki naye nga nkuyamba kyano gwagenda okubeera ati kati muzungu Abaganda balina olugero olugamba teyalumirirwa nga talina kigendererwa. Nze nkimanyi nti olina ekigendererwa. Onnumirwa naye olina ekigendererwa. Nkimanyi bulungi nnyo. Kati ate nze sijja kufaananya mulala ndowooza. Amulala solokuba ni wasiwasi. Kati olaba gundi Bire kinabadde njagala omuyamba. Nze osobola okumpa logins ye email address ne weesigaliza kyetwandiise password password gogiteeramu eyo nze nga ndi eno wano managinga channel eya Haji Wamala Kyolaba ne managinga channel ey'omulenzi bamuyita No omwana oyo ali mu kuvaayo yaneegomba akola byafaayo era amaanyi abadde agasinze kugateeka ku TikTok ne mugamba ne YouTube kola ki nengi managinga. Waliwo omulenzi Matiti era ne channel ye nza abadde agimanaginga wano nga noziga akaliyo akatambula n'okamusuulirayo noziga kano n'okamusuulirayo. Kati nze kyenjagala okuyambako Bire oba n'abantu abalala osobola otyo okubeera ng'ofuna kati kyenkubanja okimanyi kati nkubanja okumbuulira nti bwe tuweza abantu bwetu tuba tufuna bwetuti kati ekyo kyenjagala ekyo ngenda kikusomesa off air nkitegeere ekirala njagala ne bali abantu bali abawagizi baffe
bamanye ndi kati olede kati music kati ndiyafuuse waggula okibasomese kyekyo ne Jackie Kizito namubuuziza Jackie ofuna ssente mu music wo kubanga eno copyright basanyuse naye tegenda kuleeta ki mirembe tegenda kuleeta tenyonyonyo mirembe kati naye asobola okukozesa ekintu kye naaba nga asobola okubeera nga muzimu gwa nanki ogenda kwa kaunti y'omuntu nga luyina miliyoni 10 something naye nga sifuna nga wadde 10 ky'essente ninafuna nga ziweze mmeka twangwe tumale omuzadde kankwanjulire Kikaya College School Bulenga lya Kisulo n'abava ebweru ly'abawala n'abalenzi ligatta amadeeni gonna liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga lisomesa arts ne sciences. Omwana bamubangulira ddala tebakoma kusoma busomi kyokka bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding okusiba amazzi okusiba enviiri okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management okuzimba okutunga oba kiyite fashion and designing okukanika emmotoka okukosa amasannyalaze ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba okusamba omupiira wamu n'okubaka endya y'abaana nnungi library ya mulembe ow'ekisulo osasula emitwalo 69 okwo nno kwe kuli okulya okusula okusoma n'endabirira endala yonna lisangibwa Bulenga ku Mityana Road kilomita 7 zokka okuva e Kampala kuba ku 0772 442 799 ebintu obimbuli anyway nze awo we tunaava ku set ngenda kutuula naye kintu aki kati muzungu totandise misomo gino nga abayimbi osomesa manya abayimbi obalaba abayimbi beetaaga kusomesa beetaaga kusomesa naye banyoomi nze olaba bangi bampisaamu amaaso muzungu bangi abazungu abayimbi tebakuyiza mu maaso mase nzijjukira wenzijja mu 2016 yali Celeste Kasule eyasooka okumpa omukisa omuntu eyaddako okumpa omukisa yali Masekuro kyajjukira nga ntandisa okugira okolagana ne Sunabbe ngamba njagala omanejinge twajjajjanga gye wakolanga meeting eyo nga nze ndaba waliyo gyolaga kigendero birimu omulamu ebintu byo nali ngambira nesibwe muntu agenda kubiraba nze nkubuulira abayimbi bano balaba abayimbi ekintu kyonna kati kyagijjamu ebitabo nze nkubuulira kati ebyo byogamba simanyi logins simanyi gadget sibikoze bitya kasabijjamu awo babitabuse butabusi nalaba mukadde wange Mzee Matia Kakumirizi oluyimba lwe mukyala Nagucha luli miliyoni emu oba emitwalo 8 naye nga Mzee Matia Kakumirizi omuntu afuna mu kintu ekyo mulala kati laba kati Mzee Matia Kakumirizi omanye emyaka gye yamala e Bungereza e Bulaya musajja alimu nnyonnyonnyonnyo olwebweru nnyonnyo ne kalaba naye tabitegeera kasite ebintu wano mu Uganda ennono yaffe yawana bayimbi ffe tumanyi kukwata microphone nera nange ngamba nega muzungu nja kukunoonya tukole ebintu bigwa tugire ebintu ne bodde mugamba mu bitabo obyoyo nnoonye buli kimu ffe tetulina bitabo kati ate bino ebintu obiraba kati nze muzungu ne bongamba wano nompa microphone ngamba nyimbe buke buzibe nkikola naye kati bongamba bino byokudda kuno kompyuta bino nga bwembiraba mbuntuule wano mbere wano nyiza n'olwala otegedde kati ate kati gwe yennono yo kutuula ku bino ebintu buli muntu alina kiro nnyo muno mu nsi buli muntu n'amanya wabuli akayimba kange kali bwe nagamba omuzimbi bw'omuwa birigi nzondaga gite eno magezi gennina nkaaye buli muntu ayina loolo ye kati nze kisobola kugamba nti ngenda kutula nombere bloga mbere bayite haka kati abo ne bandizibidde emyaka 10 zinani bategereddewa kati naye ate gwe kati gwe okiraba nti waliwo business waliwo omulimu kati nze nekisanga nze manya mangundi ekyo sikisobola naye nina kisobola ye muzungu ye muzungu alolaba nze nkola nina bwe ndabona ne Alex Van Alex Van yo mulaba manya nti nze sisobola kubanja naye yasobola okubanja ye bwe tugenda ku kivulu ng'akwata microphone bwakwata kaseeta muyimbi kati mumpadde balance ye bwakola naye kamwebaze kubanga Mase olinayo twatuuka ne twogera n'ogamba endongo ekoze eki eganye ekese naye kati wuuyo nkulaba wano oyo kati sagamba nti sibawa muyimbi nga ngamba tova mu mmotoka nga bagamba nayituwa omuyimbi nedda mumala kumpa ssente naye ate nze wonkwasiza omuzala bwe pa
eri Diamond bandoza yalinye bulinyidda ka stage kati buli muntu alina kintu kyasobola era by the way ngena mukwa kubanga yomu kwasajja kati abaana bayimba ennyimba za love ennungi oyo uvubuka muto sikiinaako ngenda mukwasa mukolagane bulungi ate musajja muyivu naye munange endongo y'endongo namujja mubusomesa yali musajja musomesa kati ali ku ndongo gyasinga okwagala anti kati ebiseera ebisinga abasajja baleeta ebitabo okusoma wano bo balina kye baatuwa version gye baatuwa ey'okusoma tebaatuwa eyeewaabwe nti eyeewaabwe omuntu asomerera ekyo kyagenda akola ki kukola naye ffe n'osoma n'otuuka n'okufa naye nga nekyogenda okola mu nsi tekiriraanye babayigiriza kulima mmere yes nti eno nze kati ebiseera nasoma mawulire nenga kukugama omukisa nti ngaliraanye naye osanga munnange bangi nga kati ali mu bwakadaama oli n'omusanga akuba mayinja oli akola ki andi ze muzungu naba mawulire bemmanyi nga n'omwezi gugwawo nga tafunyadde emitwalo 5 era naffe twali mukumpewo okwo nze we nali ku mainstream anja kyogera we nali ku bukete nafunayo omutwalo ogwo gumu mukasera mbere mukolya promotion imbo probation kubanga nze suna eyantwala olonga twogerezeganya bano baita batya tuition twogerezeganya bakole ki nsobole okufuuka omukozi waabwe kati mweyo period yeyo obanga sona bagenda bamukyusa bamujja mu programu y'ekiro gye twatandikiramu bamuza mu programu y'okumakya ekitegeeza gwe webanga wagenda amaka kulera omwana oyo n'ava ne bamutwala mu kisulo oba okola kati bwentyo nange muzungu nentuuka nenkola ki nenva ne baleeta Henrico Kabanda mu programu eyo ku lwokunanga tubeerayo ne kadongo kamu n'agenda n'amutagalako mwami Terakaye yankubira aŋŋamba mbadde nsaba ojje tukolenga tujja kufunirangayo ka facilitation ne ka transport tukakuwe konze awo nali njayana nenzirayo nga 21 January 2017 bampa omutwalo kabagambanga kati awo nawatambuzanga ki era nga weeyi mwoyo gwa ggwanga ono n'agira bw'ati sona n'akwatirayo kino n'okwata naye nga bamala ebiseera ng'osoma bazaddewo bakuweerera bwagase yesewo n'entuuka bannange ebigambo bingi bisobola kuggwayo Masekuro nsaba ku nnyimba zo ezitrendinga obudde buno ogambye olinawo akapya ke tulina oluyimba olupya ku TikTok kati lutambula baluyita abalongo b'olujja ayayaya nti luzibu kati vidiyo abalongo b'olujja kati vidiyo empya gyetulina omunyolo nakikwako omunyolo togimpanga omunyolo ogenda kukifuna olwaliro ogiteeke mu gazeti togimpanga naye lwo audio mulina okay babuyinza abalongo b'olujja tebawena tobawache jono kinagguka nkulabula bagenda kafuna wekali tukalese omunyolo mulese mu video ate mu video esinga okuba ennungi ndulese tugenda tuteekawo nayo batwe sente kati ze nyimbe za video tugenda zikola tutya pana zo twandiza tutandikoza uploadingayo zibe eziriwa za video tekina buzibu ogenda kubeera ngozi kyesitegera kati otaddeyo ki audio anti mbadde ziri z'obadde ompanga n'entuuzaako omanya abantu tebakyasobola kutunuulira kifaananyi wantu alina okubeera nga tulaba visual kati nga olaba ebiri ku TV okwo omuntu oluyimba n'aluwulira eri naye ng'alina n'ebirala ebitwala obwongo bwe kati kyembadde nkola so kati video weeba efulumye naye ng'okimanyi nti nno kati tulina ennyimba eziwerera ddala nga 15 wano wasembye kumpa 53 kakati twetaaga ennyimba zonna tuziteekateeka bulungi zibeere mu kyapa kyazo bulungi bwana aba UPRS kye baŋŋambye UPRS baŋŋambye zonna nino zikola bulungi kati bane music yafuse business kati anti ebyaddala esibya kyaza okusiza n'ababadde bakola ki UPRS webanga ebadde egira abayimbi bweti kati naye ino kubanga waliwo ekiwayi ekigenda ogenda n'egundi ne bana aba copyright n'ekiwayi ekigenda okube UPRS kati bagiwadde omukisa ogw'okubeera nga ekola ki yeetereza ku nsobi zebadde ekola ki kati
impozi yebasololeza ne ku gundi kukola backs yonna yekolayo wansi ku ground kati ekyo kyonna abantu bangi bakola bino biri mu copyright kola tune zaabwe jezi naye nga tamanyi butya bwagenda kati mbadde nina abantu abo bangi nnyo ku bitimba byange bya TikTok abantu badde bajja nnyo tulagira ennyimba ku YouTube teziriyo njagala tuve wano nga omaze okumbulira abantu mbalocating anti bompa logo simanyi mukira mutya channel name Muzungu David Kadongo kama music abantu mbere ngamba directinga buterevu kutwa tume TV kwemba nkateeka kantu ako kabere ngakayitako babere nga batambuza ne kumukutu gwa ngamba sekro nako tukateekeyo babere nga bazisange batume TV nenjiraba etambula ne nono TV nayo nenjiraba ekola ki kati abantu baffe betaaga kati zo TV njagala nziteekeko zibere nga bamanya bukya balina okufuna music waffe kubanga olaba abayimbi bangi tuli bangi ye bayita abayimbi batono kituufu kati mugende munyigeko ekyo kyenjogedde abayimbi bangi abakwata emizeo ne bayimba ne mulaba nga basamye naye bayita abayimbi nti bayimbi batono nnyo bwe tugamba kintu bayita okuyimba amanya abantu baffe bo buli omu ayagala kikye mu music waliwo baagala ekidongo obudongo just naye taka ku bigambo awo nno be bangi guno omulembe nga bo baagala kukidigida nga tafudde ku bigambo naye munange olaba ebigambo ebyo bigambo betuuza mu nnyimba sikwetambulidde kubanga omuyimbi ateekeddwa okuba ne vision okulengera ewala kati bw'olaba oluyimba operation otwaka oluyimba operation va mu Kampala nga tebamanyi nti baligoba n'abantu mu Kampala netuleeta oluyimba giteeka lubye nga tewali alimanya birijja mu gita kati yine ekalubye atasobola kuyimba atamanyi kuyiiya mutwate sente muletere abayiiya baitha abantu babulya muzungu ndi composer bajje baleete emirimu ate baŋŋambye nti mumateeka ga corporate ne composer wateekeddwa okubaako n'ekyo kati nabadde nkisomesa ababaddeko omukyala Jack Kizito nebire Kasodde nakozeseza example nti wetugamba nti abasajja b'ennaku zino bisaswangule kati gwe Jack Kizito n'opiikinga ekigambo ekyo ekyemisaswangule n'okizimbirako Muzungu David yaleeta ekigambo ekyo watuukira nange ku luyimba lwo ndulinako rights na contributing kubanga idea kino ekintu kigazi omuntu n'aba yakwata gita n'agamba twandisunyeemu wetuti unless nga wakwata muzungu eyaleeta ekigambo emisaswangule nakola byonna oba kati katugeze oluyimba lwaffe luli lwensinga okwagala ekitumalamu ndina oluyimba lwo lwentera okugira ofunirawa nalutunda ddolu olinaludamu naye sinabakufuna lwe baddamu sinalufuna ndulina ogenda ani yayimba mulindwa eyaluyimba naye ate gwe yali aluyimbira ndowooza yatuuka n'afuna ate bimutwala anti abeera bweru abeera busy eyalugula kalugula anti oli agula oluyimba kunze nnyinirwa n'oyo agenda okuyimba n'amugula kubanga ye yazuula n'agula ne studio yajja buzi kutuuza mu kifaananyi kye naye mpazi waŋŋamba nti gwe weefunira akakongo ogenda omaaliriza ennyumba oyo omusajja yampa ssente we nali nzeetaagira oliba lwali lulungi nga terujja mu ssente ze bampa naye ssente zajjira we nali nzeetaagira nga sisobola kuyisawo wadde eddakiika era oluyimba lwe nalumuwa mu bitiibwa era Katonda nnyambye nnyo ngenda kulufunako mpulye bwe baluyimba nange kubanga baŋŋamba bagenda kukyusa mu bitonotono basobole okuyisaawo ekyabwe kuba alina kyeyali ayisaawo yangamba alina kyayagala okuyisaawo nga kiyitamu oluyimba mwennyini kati bo balukolera olwo oluyimba kati era nze mani na copyright yalo ndiyakakakwate yes olina copyright ku luyimba olwo naye eyinza okuvaako singa nga muba mwatuula ne mukola endagaano ey'oluyimba olwo nti oluyimba luno nkoze eki nduguzizza era n'oyatula n'ebigambo bino nti sirubanjako ndukuwadde lulwo oba olweyambudde nalumuwa nemubigambo nemulikodingira sibubanja
sibubanja kati ekisigalawo kibeera kimu mpozi wabaagira n'ayogera nti masekro ndakuba nti ye yali agamba nti oluyimba olwo bw'ali agenda kola video aneetaagamu kijuliriza biri bye namuwa ku ndagaano ye ambeere mu video yaalwo nina mugamba tewali buzibu anti baaba olaba ennyimba tulina nyingi nnyo kati akakasubi akamu tekasobola kutu ensi bwetyo bweyagala muzungu singa ebintu byokola abantu bebakola singa ensi eri bulungi byenkola singa ensi eri bulungi kubanga eno ensi muzungu ogira ffenna etumala nesigala nawe ekitundu ekisi kubanga tujjawo katono anti muzungu omuntu ne wayawangala mu nsi n'amalayo emyaka 9 mu bwakatonda aba talina wadde olunaku lwagimazeemu kubanga ewakatonda bagamba nti ffe gye tuyita emyaka 10 ewakatonda gye emyaka 10 oba bwekityo bwe kiri kitegeeza oba obulayo emyaka 9 tewali muntu anti adamu yasubira ku lunaku lwakumeka yabeerayo bamutonda empewo nemufuwa ekiro ekyasooka n'asaba omukazi n'asubira mu kiro ekyokubiri yamala mu nsi ennaku ezi 2 n'asobya naye nga bakugambye ffe tetuyita olunaku gy'emyaka 10 ewa katonda ffe tetuyita olunaku yes bwekito bwe kiri olunaku lwaffe lumu wano mu nsi lwe lunaku ewa katonda gy'emyaka 10 ewa katonda tewali muntu yali amaze lunaku mu nsi y'emyoyo kyova olaba twebuuza lwaki abafu tebadda ffe tumanyi nti n'abantu bafa ne balwayo mu ttaka naye tewali yali amazeyo myaka 10 mu ttaka era abo abaasangibwa mu kyasa kya 2000 abaasangibwa nga baafa kyova olaba kati tudde kyokyo kyowulira abantu baga nti lubaala alumanya abantu kati mu kino ekyasa kubanga 2000 luba luyise abaayita mu kyasa 10 lwasooka baaliwo n'abaana abazimu kino we lujjidde nabo weebali kyova olaba kati bakomawo be bakomawo kati abatawaanya abaana baabwe ne bazzukulu baabwe nga babasaba obwambe batawanya line kituufu emyaka 10 giba gimaze okuggwako kati walina okuyita emyaka emirala 10 kati tuli mu 226 kati Jacob 2 osegaza 26 kati gyobala nti kati twakalwaninga 26 kati bala 26 mpaka ku 10 olulala lunaddako kiba kitegeeza nti muzungu naawe no yali ku kitimba kitujja kubaawo n'abaana n'abazzukulu 10 lukutuke okitegedde kakati ensi etumala n'aweerere n'abataliiwo akakatono kofuna n'ozimba ennyumba n'ogula emmotoka ey'ebbeeyi n'oweerera abaana n'ogula amataka bwe bupapajjo bwe tufuna ku nsi ate nga bibeezaawo ensi omuntu mu nsi naye alina gwe tulowoozaamu waliwo kati saawa zino omuntu nga ye kuva ku makya yafunye akagaati nadda ku mirimu n'akola waliwo yafunye Rolex nadda ku mirimu n'akola waliwo yafunye enkoko ettooke omuceere naye ali ku mirimu akola ate bonna balina okubaawo waliwo neyakomye ku mazzi ge yasenyesezza nga kyekyokulya ekintu ekyagenda ate ffenna tulina okuyita mu lunaku era tewali kugenda kuwulira nti yafudde butalya olunaku tulina oduyitamu kati ensi etumala ensi okumanya etumala bugenda kukyenkya nga eyalidde lero ettooke ate yanywa amazzi oba akagaati nga teyanywedde akagaati yali ettooke okitegedde kati ensi etambuza bweti leero nze nakuwa olimba muzimu gwa nanca from nowhere tewali yamanya najje nafubutuka tewali kubanga by then wali wakyaliwo ba big 3 baliweba Basude yali avuddeko Kafeero yali agenda bugenzi bali bakyali b'amaanyi waliwo ba big 3 bano abavubuka abasatu baaliwo nga babuzibu nnyo n'abawerekera Abudumulaasi oyo yalinga tsunami ndina gwe nabadde ngira ne mbagamba we mubanga mwogera Abudumulaasi omuwa ekitiibwa ekyenjawulo anti olaba
era corporate kejje Abuddu kejje naye bw'oba onyumya ku kitonde kye bayita amasannyalaze omusajja gwe bayita Abuddu yaliko tsunami gabagana gegana agagende three phase Abuddu mulasi mulabe edduka anti Abuddu ne bwe luba lwaleero n'omukwasa microphone n'alinnya stage Abuddu ye muyimbi asobola okuyimba ennyimba 40 nga zonna abantu baziyimba ate nga stage tasiseeko kuva watandise empaka anti ze mulimu abantu benzikiriza kati muzeyise batomulaba eyo mpologoma erifa n'agaayo nze nkubuulira mpologoma era toddaawo n'ogamba nno mbwembwe enfu esinga empologoma sebatta akati gwe keera gweosobola ogamba nti empologoma nfu kanjiyiteko nga tewazuukuse nayo nfu kanjiyiteko empologoma yasigaza ekitiibwa kyayo Biiza Hotel and Bar tusangibwa Nsaggo ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24 tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde ebyemizannyo ng'okulaga omupiira okuzannya pool n'ebirala ebbaala ejjudde obulungi emmere ekutuukako mangu paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 070 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Biiza Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Biiza Hotel and Bar. Nsaggo, Nakawuka Road. The king of the jungle. Baba. Muzeyi Sebatta, musajja w'amaanyi. Sebatta olwaleero batolina kakadi totandika nti n'omwagala. Tatolina miliyoni awo. Totandika oba kibaalo baki kwatandikira kupimira amafuta ge wooli ate awo olwo nno tuli mu Kampala wano anti watandika kupimira amafuta toli Kampala awo watandikira so buli muntu kyojjako omugabo gwofunako ku nsi gukumale bw'oba ofunye ku kyokulya leero nga gwofunye ettooke n'ennyama manya nti waliwo yafunye akagaati muleke mwabayimbi weda njija wammwe tojja kubanga gwe muwandiisi w'oluyimba gwe batimbye ejindi gwe wakoze kati atojja otandika okumaneginga YouTube yo weetaaga ono noonya musajja ono ate si bonna bonna nti balimu obwakatonda nga muzungu si bonna nti balimu obwakatonda abalala bajja kubanga bakyalibo munyana benjaye mulyana bobi ki mukola mukimu naye nga si bakyalibo mbyensimbi kolako kyosobodde manya nti kino ekya internet kya social media kiina kafulu kitaga kafulu waakyo akikole nga bwe tukeera ku makya ne tuyiya oluyimba ne nduyiza ekyaggwa eri ebukunja ne ntula ne nkwata ekitabo kyange ne njiya oluyimba naye nga agenda oddukubamu ebidongo ate weeruweeru omusajja musanga luweeru ku siteegi nga yaliko teyaliyo gye nabiyiyiza tamumanyi simumanyi naye nga yalina obbikuba obwakatonda bwe bwateekateeka naye alina okubeerayo eyo afune ng'afunako kyenja okujja mu mutwe gwange kati muzungu yasoma ebintu byasoma teyamala budde kubisoma kubanga obwakatonda bwateekateeka nti mu kyasa ekyo waliwo abo abamanyi kino n'abamanyi kino era naffe tugenda kujja nga ate waliwo abakola ki abali waggulu waakyo olaba kino ekyembaddemu ekya copyright waliwo omulenzi oba mwogere nga watanywa njaga atanywa mwogere mulamu akyalimu obuntu Anderson Luze mumanyi Anderson Luze yakola omulimu munene nnyo okulaba butya anuŋŋamya atya ku kintu kya YouTube butya bwe tulina okuba nga tutambula butya bwe tulina okubeera nga tulwana ku bintu ebyo byonna ebyo ne tukola ki kati nange nti yampa omukisa okubeera nga kati nange nfuuse omukugu nsobola okusomesa Masekuro nsobola okusomesa Kyolaba nsobola okusomesa gundi tulina kukola tutya kakati nkuleetedde oyo mulebwe managing ebyange kubanga yambeera wano ku kido ojja kuba essimu ozikubanyo nenziddamu kiro so kati mugazeetinga nemuga nti oyo bw'olaba akubye essimu togimaza ddateeka nga tonagiddamu ogirabidde giddemu oba gikwatirewo kati akitegeere ani gwe bayita muzungu
era amanye biki byakolagana naawe kubanga kati generation fe yaffe kubanze muzungu nze nkubya amazima sina budde bwakubeera mudongo nga muzeyise batta sibulina anti kati kyekiri kye twali twogerako eri emabega nti Masse okuyimba teguba mulimu gundi kiri ekitone kye kiba kikola kubanga kati okimanyi bulungi nti mpeereza bajjajja sirina budde bwakubeera nnyo mu ddongo muno ate ekirala gyokoma ogenda ngaokula kati nze mbadde n'entondo nga nkyali muvubuka muto kati ate bwenna akaddiwa kati ngenda ntuse mu myaka egiroga emyaka egiyomba ngenda ngivaamu kati ndi mu myaka egiroga akula yaloga kakati lwaki nerega n'abaana b'enjala kuba kati mutabani waffe Kakooza kati bebali mu bino byamu bimulimu bino bisocial media bannamata abaana ku TikTok beyambula kati nga nange mbeerako kati ntuse ate gino emirimu gyaffe ogimanyi balina ekigamba mbu ekibi kyekikola amawulire ekirungi tekikola amawulire kati nange nkole bibi kati ninako abaana bogenda kukyambereko n'abazzukulu kati nze nina element mu mutwe gwange nti nina wenna okutuuka kino nkikomye nkiwummuze mbere ne mapeesa zange zino 2 nga Alex yambulira ebivudde wa muzungu ku kitimba waggulu kyekitambula kyobola banjagala mukwasa omulimu guno manyi kwakuno mulimu gwenda fuuka mulimu ebyaddala kati abami n'abakyala mutulabyeko nnyo nange balabyeko nnyo olwaleero naluwaddeyo nga lwakujja wa muzungu David kwogerako nammwe mbategeeze abaagala music wange mwenna mutuukirire channel ya muzungu David eyo channel gy'oba owandiikamu ejja kuwa ennyimba zonna mu video ne mu audio ebirala ebinkwatako n'abaagala okumanya obulamu bwange kuba muzungu tamala mwezi nga tamanyi bwendi badde sinaba kutandika kulwala nnyo siri mutannanteeka ku ttaka annaba kunteka ku ttaka naye nkyaliyo ndi bulungi ndi musajja mulamu bulungi sirina ttabbo byonna byonna byebayagala okumanya ebinkwatako gwe mubuuze muzungu omuyimbi waffe ali atya ajja kuba nga akubuulira biki ebinkwatako bya music yabirina ebinkwatako yabirina kubanga ye atapinga ku Alex asiiba nange asula nange katona bajjajja bankubi muzungu waliyo ekyakyesogedde taata ebisinga tugenda kujja tusomese abantu obuwangwa n'ennono abantu funayo olunaku abantu basomese kubanga abantu balabaawo abantu bali mu nsi muno bagamba babaluga nga tewali ddogo ennamba eri wanda esinga obungi ku social media okwo olowooza gwe lwaki abantu abasinga okumanya kati obujjajja bantu abali ku byeyo abantu bali mu kusoberwa abantu balina element yabayingiramu nti ebyobuwangwa tebiggwa bwe bitandika tebiggwa ebyo bintu tebiggwa bimalawo ssente bikola bitya waliwo ne bamma bempere bagamba nti abasawo b'ekinansi baffere kati abantu betaaga okusomesa kubanga omuntu abeerawo nga lubaale yamuluma n'agenda ew'omusawo ng'amanyi n'ekimuluma wali wandoga noba abantu bangi kubanga ndina gwe nali ŋŋamba aŋŋamba nze ewaffe sigendayo ntutte ebbanga era nemugamba kati ebimu ku bizibu ebikubonyaabonya empewo z'ewame tezikola ki kati omubuuze kati oyo yenyo omubuuze nti ye awulira atya singa azaala omwana we omwana nga tadda waka ye awulira atya asooke ye akyeteekeko akijje mu bajjajjaabe akijje mu bajjajjaabe akyeteekeko ye kennyininyini kati nze ondaba wano nze nina mutabani wange oba muwala wange sirina mwana n'omu yali anjoleza ku ssaati mu baana bange nga omanyi omulembe guli guno kwa.com sirinayo omwana wange n'omu yali anjoleza ku ssaati wadde okuleetera ekikopo ky'amazzi kakati nga nfa wano nga nfa nga ŋŋambo nga ntandika okusaba abaana ensuwa z'amazzi mu nnyumba nga bagamba lwaki atusaba amazzi balina bye batankolera bye mbanjagala byoyagala tujjayo kyekitiibwa ky'obuzadde kubanga omuzadde takwagalako byakulya omuzadde olaba katonda yatutonda natuteeka mu nsi muno tatwagaza mamotoka tatwagaza bizimbe omuzadde yakwagaza kumusinza kumugulumiza kumutendera balina ekintu era ekirala kyengenze ndaba ababuulira enjiri nga oba tuyandikiise kusigago ti omuntu kituufu omwagala naye bw'ava mu mubiri guno n'afa oyo aba afudde oba olina okumweyambula kakati anti kiki kyetwase ntubagamba nti abantu bateekeddwa okukkiriza mu bwongo bwabwe nti byonna bye tutambuliramu byabafu
nakunyonnyola juzi ne nkugamba nti ensi gye bayita United Kingdom bagatta obwakabaka bwa mirundi wansi 3 si 4 Wales, Scotland, Northern Ireland ne Bungereza bagatta obwakabaka bonna kyaba kuki abasajja abo basooka ne balumba omuzira omuzo gwasaanyaawo byonna ne gubalekera endwadde kubanga jjukira gusulo byafiiramu abantu bekine gbalekera endwadde ne zitta abantu nga tebinnaba kuggwaawo ne balumbwa kye bayita twister omuyaga ogw'amaanyi nno ne gubakuba ne gusaanyaawo jjukira bayina zi museums ebyedda biki facilities ezandibadde zimu ebyokulabirako ebintu bingi bye bisaanawo n'abantu ne bafa abagezigezi bayita mu bizibu bingi nnyo kakati nga balina kwegatta wamu okusobola okuddawo okusituka buto kati nga balina okuleeta omugezi ow'Ekenya baleeta omugezi ow'Egindi omugezi okusobola okugatta amagezi okukola ekyo nti nze olwaliro bwe banina muzungu ali ku social media zange yazandolinga wano naye ate enkya tugenda mu State House enkya bampadde appointment naba njagala mu State House simanyi luzungu nina okubeera ne Alex ku lusegere kyokka Alex omulina muzungu omulina naye tolina akutemera kkubo sirina ntemera kkubo kati nteekeddwa okubeerawo n'omulala awo gwe sirabaawo gwe nina okusaba naye akola ogugwe immediately kyeki kyegambye nti awali okwegatta g'emaanyi nti nze bwe zibeera nga ziri 5 ne ziwera 10 zinyweza ensi etumala muzungu etumala bulungi nnyo lyako noonaalye fenna bijja tunyumira tujja kwanguyirwa ebingi byaki muzungu kankubuulire muno mu nsi muzungu weebaka ne weegolola nga toyinayo motoka ziri wabweru nga toyinayo motoka zitambuza abantu zizigendawo naye omusajja sasa omusajja azirina ziri basi zigenze kitigumu ziri zitrela zitutte gindi anti teyeebaka alowooza gyokoma okwagala ebingi emireme gigenda kiringa nga muzungu kuwasa mukazi asukka kwomu kyobola ffe mubujjajja tukivumirira okuba n'omukazi asukka kwomu tosobola kubeera na mirembe nzijukira lumu muzei Lord Fred Sebatanga atunyumiza nti banammwe okuwasa abakyala abangi kyekimu ku bizibu byogenda okusanga mu gundi abakyala buli omu agenda atandika okuloga yes era nga buli omu akuloga bwe kyokka neeno ku mirimu gy'okolera naye bakuloga muno mu nsi ekintu kyonna kyonna akasa kisukka bungi ne bayiba bijanjaalo nonga ntogenda kulya bakuli namba wano linda ekiddirira bwogamba togenda kuzaala nnyo ekintu nakasa kisukka obungi ne sente tuzaagala bwe zisukka obungi banange zifuuka ekizibu nze nkubulira muzungu byonna ona nali mpiseewo nali ntuuseewo obeera ne sente nga buli wakika alowoleza muggwe mikwano gye balowoleza muggwe abakozi bokosa balowoleza muggwe buli afiiriddwa alowoleza muggwe omwana adda kusomera buli mungu alowoleza muggwe gwotowadde yatondowala kusibutabanazi wabula nga omwerabidde ye tabimanyi nti wamwerabidde bye bizibu bye tulina obeerawo nga tonaba nakulya mmere naye nga abalina okuba nga balidde anti omutumiitinga abantu nojja mu conference nomiitinga abantu naye nga bo bakuseka nga tonna bakulya kati gubona bakulaba ojabulajabula mangu mu bintu byabwe sipirisipi nga tatuwa budde naye nga tokimanyi nti gwe omaze nennaku tolina bakulya mmere kati ensi mwe tuli bwetu bwefa ekikutuusa n'okubeera ng'obeera mu nsi muno mwe tuli akaseera obuseera nga n'essaawa ez'okulya zituuka nga tolina kyakulya nga tonna bakulya kiki kigasa ki okubeera n'obukadde bwa sente mu bbanka naye nga osula otunula buuti kubanga muzungu sente zikoma kubambu sente zimanyi zakusaddaakira biki nedda ebintu ebyo bikoma okubeera bingi bikkalubiriza kati abalina amataka obeera n'ebyapa 6 mu nnyumba weeraliikirira bibagamba eri ogenda okuyitako mu ttaka lyo waliwo abazimbyeyo waliwo abasenze waliyo abalimayo bonna bikweraliza ne bikwetuma ku mutwe oba okyali awo bagamba omwana w'ekindi wa mukyala mukulu omwana wa mukyala muto omwana zonna bituukira ku ggwe oli muntu kapasite ki gy'olina genda okuba niyo ebyo byonna ebizibu bizibu byereere kyova olaba abasajja bahaaji obalaba muno mu kibuga muno olaba ekiro obwo bugaali bwolaba nga budduka ekiro abo basajja bakulu ku bugaali baddeno
bahaji emisana kawungezi bayingiza zipulado ne bafulumya bu bicycle anti agenda wa hajati agenda wa naguni agenda abakazi bako kasaba suka komu otuso okulabirira abaana ba ashamba boy abaana bashamba bulinga babaana boyita abaana bye biri wakati mbagagga tuwagedde kono ne kuli muzungu nsibula kale bantu bange bwentyo ndabise ne jjajja Namuzinda Namuzinda wekyagwe Alex sabuziza abantu bandi badde bamulabira ddala Alex oyo jangu wano bakulabira ddala jangu wano yitaawo jangu wano bakulabira ddala abantu yakala bakulabira obuzeko ku bantu abatwagala ku Muzungu David online TV no nange ndine essaati bwete eri kala ya bulaka yakabaka bulamu ndina yesaati bwete naye si totya si yange kube ye inzo batentu size yemu nenga musibe mti abalabi baffe tukateeke bana mwe bali kwagala Muzungu David Kadongo kamu Muzungu wanjise bulijjo nno nkulanga manyo musajja mukadde naye bali kwagala music omulungi anyuma kati olaba ndina ekintu kyenze ngamba abantu waliwo yangamba ng'olabika obuto ne mubuuza ani yawandiika ebitabo ebitukuvu byemugoberera ani yabiwandiika kubanga bali ba Ibrahim baani sikakasa nti kuliko n'omu eyakola ki eyabiwandiika naye emirembe nga gigenze nga giyita abantu bano abajja oluvannyuma be baakola ki kati bamuzeeyi baffe basse batabakafeero baani baakola ogwabwe gwe baakola kati naffe nze sijja kuyimba naye nsobola okwongerezaako oba nembeezaawo omulimu ogwo naye nga mpita mu bino byenkola ki bino byenkola kati olaba okutereka ebintu ebyo nabitunulidde ddala enkwewuunya ebintu nabye teepu zembadde sisuubira Muzungu nsomba byuma webale kola mulimu ogwo ekyuma ekyo kiraba ekyo kyekijjako ennyimba ezo ku teepu ne tuziza mu ki mu MP3 so bwenti bwengezaako okubeera nga nkola kakooza jjajja Namuzinda agezaako otulaga kino ekyuma kino ino dubbing machine kati zo ziri ne zinnyambako nemba nga ntetenkanya mpola mpola okubeera nga nsobola okukola kati nsaba obuuzeeko abantu era obeeyanjulire abawagizi baffe mwenna abatulaba erinnya n'eddoboozi Alex Vani mwe bali kwagala music waffe mwe bali tuwagira Muzungu we bali kusupplyinga music ono omulimu mulungi abayimbi mwenna bakubiriza ku nsonga ya copyright ke yazze buli muyimbi omutuufu ng'oyimba music namwe abawagizi baffe tuddeyo tunoonye music oli music yanyuma tuve ku bino tutambuze ekintu kitambule abayimbi baffe babe nga bafunamu ni musajja muyimbi era Muzungu tugenda kukwatagana ndowooza olinawo zolinawo n'ozirekawo ngenda zikulekera bulungi weeziri yes kubanga lineeterekero lyammwe yesewo lineeterekero kubanga njagala okuzimba ekintu mu kadongo kamu ekitabeerangawo Uganda omuntu waaba ayagala woogenda mu America tulina state bagiyita Nashville Tennessee Nashville yesangibwa gundi amaka ga country music oba kadongo kamu mu nsi yonna yerizi museum abo abasajja abaali ba great ba Johnny Cash baani bonna baabakola mu museum kati nange njagadde ntandike n'akatono kensobola okubeera nga nkola kinga nkola wano nzimbewo museum eyange ey'ebitereke nti nga wojja olina ebintu by'osobola okubeera ng'olaba kituufu ekyo ogwo omulimu gwebale mulungi nnyo yeso music ngenda kumukolekera yeso abe ng'asobola otambula yeso ng'atambula wamu n'owajjajja Namuzinda oyo kale sebo ekikulu nze kyenfa be bantu okubeera nga tukola ki nga tukwatagana omanyi bangi oli akuwa oluyimba ate n'olusanga alutadde ewalala kati bano abalala eyo gy'abaawa be ba-affectinga gundi emirimu gyaffe ngenda balagako ebimu ku bintu ebyantukako naye lucky nasobola naye nebaza ne jjajja Namuzinda nti yambeererawo kubanga buli kye nali mubuuza kubanga kye nasooka omubuuza ekyasooka njagala ombuulire ekituufu olina gwe wawa ku music ono kubanga ng'ayinza okuba nga ndaba bino bijja naye ng'ate munnayo bijja mu butuufu naye we yankakasa nti sirina gwe alina music yekka olwo ne ŋŋamba kanteekinga step eddako era omulimu ogwo gwebale nkale sebo tugenda tandikirawo gutambuza gutambule tulabe nga at least waliwo ekyenjawulo ekikyukamukko kuba kati guno gwafuuse mulimu endongo yakomyewo okubeera omulimu yesewo kale bantu bange mubeere bulungi mweraba B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsaggo ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo. Ebiddaabirizibwa buli kadde.
ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 070 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsago Nakauka Road. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall, otambule ngadda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko, engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Omuzadde kankwanjulire Ekikaaya College School Bulenga lya Kisulo n'abava ebweru, ly'abawala n'abalenzi, ligatta amadeeni gonna, liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga, lisomesa arts ne sciences. Omwana bamubangulira ddala, tebakoma kusoma busomi kyokka, bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding, okusiba amazzi, okusiba enviiri, okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management, okuzimba, okutunga oba kiyite fashion and design, okukanika emmotoka, okukosa amasannyalaze, ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba, okusamba omupiira wamu n'okubaka, endya y'abaana nnungi, layibulale ya mulembe. Ow'Ekisulo osasula emitwalo 69. Okwo nno kwe kuli okulya, okusula, okusoma n'endabirira endala yonna. Lisangibwa Bulenga ku Mityana Road, kilomita 7 zokka okuva e Kampala. Kuba ku 077 2 4 42 79.